ku ndwadde ezisinga okutawanya bannayuganda ezisinga obungi ziva ku bukyafu. Kino kye kimu ku biwaliriza ab'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso okukola ekikwekweto mwe baggalidde ebizimbe ebisoba mu 20 okuli n'obulwaliro ssaako n'ebifo ebisanyukirwamu e Kakoge mu Ssentema. Ebisinze okutukanga ne twewunya nti tusanzeeyo n'abantu nga bo mu kifo ky'okukozesa kaabulindi bakozesa baketi mu maduuka gaabwe, era abantu abo bonna abasinga mu mbeera ebyo tubagadde. Abamu tebalina ttooyi, endala tezituukagana na mutindo, ate era ne kasasiro bamukuŋŋaanyiriza wakati mu bannaabwe. Abantu bangi basangiddwa nga kasasiro bamansa mu mansi ekireesewo okutya kw'endwadde. So kati bwe tuba tuziyizza embeera ezo ez'obuligo ne tuziremesa okubaawo, ntegeeza tujja kuziyiza endwadde nnyingi. N'amalwaliro gaffe eddagala lijja kubaayo nga limala bulungi abantu. Okusinziira ku kifaananyi ng'ate n'enkuba etandise okujja kiyinza okuba nga kituleetera obulabe okubanga abanaafuna endwadde z'okuddukana oba endwadde zeekuusa ku bukyafu zeeyongera. Waliwo n'ebifo ebisanyukirwamu ssaako n'eddwaliro ebiggaddwa olw'obutaba na kaabuyonjo so nga n'ebifo awateekebwa kasasiro tebalina. Mulina okuba ne incinerator ebaninga medical waste oba musawo oli mukama waffe atwala mu kitundu muno alina okuba nga alina ba service provider baba recommendingidde abamanyi nti basobola okutwala medical waste okumutuusa gye bamutwala nga tebamusudde mu myala yadde okumusula mu ntobazi. Baffe balina enkola nti olw'okubanga asiibaawo alowooza nti talumwa nnyo so nga tamanya nti waliwo n'omulala agenda okujja kuba alina edduuka eganze sirumwa mbeeraawo nebesiba na kabuyonjo nsobola okuddayo eka n'empama ewange wano oba siina naye natamanya nti kasitoma kwagenda okuguza akatunda yeetaaga okubaako kwetaawuluza. Balabika nti babadde basemugayaavu nga tebeefiirayo nga buli muntu atunuulira munne naye ng'endwadde bwe zijja tezijja kusosola ani afaayo ani atafaayo. Abamu ku batuuze balabiddwako nga babuna emiwabo okwewala kamera zaffe. Abasawo balaze obwennyamivu olw'abantu abeesuuliddeyo ogwa Naggamba mu kukuuma obuyonjo. Ekirwamu ky'obuyonjo kiyamba ffenna. Kati gwe atalina kaabuyonjo tukusaba nga tunaba kujja weetereeze. Kyokka waliwo abantu abasanyukidde ekikwekweto kino nga bagamba nti bannaabwe babadde bakisussizza. Tubagambako nti jjukira baliwo bamalaaya abeetunda bikondomu balekaawo biki ebyo bwe bityo tukisanyukidde bulungi. Bajja kuyonjowalako ennaku n'obusungu abasula okumpi ne kasasiro bo tebaggaddwawo ate ffe abali eno emiryango ne batugala so bali abasula kasasiro kwennyini singa nabo baba baggaddewo ne tujja ne tukolera wamu ng'abasawo bagambye. Twali twakisaba dda era bongeremu amaanyi kigende mu maaso abantu baffe bategeere kubanga yo omuntu oba wakugobagana naye bugobaganyibwa kubeera ng'ojjukiza buli kaseera. Bwe tuviiriddeyo ng'ekikwekweto kino kikyagenda mu maaso nga n'ennyumba ezisukka mu 20 ze zaakaggalwa. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.